eno otambula tolya alese emitwalo eki egy'obubaka ne bamuwa n'omuzindalo n'akola ki ne bampita ng'omukungu wa kabaka era ngendere mu kajjaze k'akasabasajja kabaka ne mbagamba mbakulisaayo nnyo mwebaleka. Erinnya lyange nze Najjengo Fatina Nsiko nga mpangalira Kabembe n'enzaala ey'Ennaggalama w'omugezi agyali Nsiko oyo nno nga ye kitange agalamiziddwa Ennaggalama. Erinnya lyange nze Najjengo Fatina Nsiko nga mpangalira Kabembe era nga ndi nzaalwa y'Ennaggalama nga nno omuzeeyi yanzaala ye mugenzi agyali Nsiko era nga ekimu ku kinsoboddeyo okujja ku Easter bwe bubaka bwa Easter bwe mbadde njagala okuyisaawo nga mbagaliza Easter ennungi, Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi era ze embeera ze weebwawo. Bannange mbagaliza Easter ennungi era mbasaba mubeere abantu abeekuuma obulamu bwaffe tuleme bulagajjalira. Nsaba tuteeke essira ennyo ku bulamu bwaffe nga ekiseera kyonna era ekiseera kyonna Mukama mulungi ze embeera ze weewaawo. Abakyala abalina omuze ogw'okulagajjalira abaana batya mukwata abaana ne mubagalira mu mayumba nga mmwe mufa kimu kukyakala kusanyusa bulamu bwammwe. Naye bambi mbeegayirira abaana bano osobola okufuna muganda wo omukulu, osobola okufuna engeri yonna oba n'obasitula n'obatwala ew'omuntu atagenda kyakala okusinga bona muggalira mu nnyumba kuba oluusi bambi mabujje mato gaba tegasobola kwerwanako. Basaba n'obuwombeefu, sibalagira abakama bange, basaba n'obuwombeefu. Abaana abo bannamukono mubafeeko bannange, abazadde b'emukono twerwanireko ddala kisoboka abaana baleme kufa ttogge bwe batyo. Basaba akalulu mukampe munneesige mungezeeko era nsigala nze Najjengo Fatina Nsiko kawoomera w'abangi mu mukono. Tukikwasaganye nga omukulembeze bwe yatugala tuve twesimbeyo ku bifo ebyenjawulo era mbakubiriza nammwe abavubuka nga twadde ne Honorable Zaake ng'olukiiko lukulembeddwamu omukyala Nambooze Betty Madamu Teacher nga tukubiriza bane tukiteeke mu nkola tufeeyo tukirwaneko tubeere nga nakyo kisobola okutambula kigende mu maaso kisobokera ddala nga twekkiririzaamu kisoboka teri kigaana. Mukama waffe bw'aba asazeewo Mutonzi waffe yasalawo. Njebaleko nnyo mujebalire ddala. Erinnya eryange nze Aspiring Woman MP Mukono District wa Mukono District ku kifo ky'abakyala negwanyiza entebe eyo era nga mbakunga mujje mumpagire tusobole okunonola Mukono yaffe era nga wensinzirira okubagaliza Easter ennungi. Easter ennungi nno kitegeeza tuleme kuwaayo obulamu bwaffe kubanga tubulagajjalira naddala after Easter ng'ewedde tutera ofuna ebizibu nga okubanga nti abaana bagira mayumba, abantu bangi bafuna obulwadde bwa mukenenya. Tufeeyo nnyo ku ssira lya mukenenya eryo nga omutanda bwe yatukubiriza twakava mu Kabaka Run. Mujjukire bulungi nnyo Kabaka Run eyo ekyagitutwalamu kwali kuddukirira kufuna ddagala lya mukenenya eri bannaffe nga USAID bwe yali yatusalako. Kale nno kitegeeza nti eddagala ttono, eddagala teririiyo. Tufe nnyo ku bulamu bwaffe twekuume tubeere nga obulamu bwaffe tetubulagajjalira naddala basseddume bambi obwana bwaffe obuto bw'obuwala n'abakyala muleke kubakabasanya nga mubasiiga endwadde z'obukaba ate nammwe abaami era kibakakatako nammwe okwekuuma. Sirimu bw'abaaluma taluma bakazi bokka, nammwe abasajja abatwaliramu. Eddagala tetulirina kuba twagala Abannayuganda abalamu, Abannayuganda ffe bakulembeze b'enkya. Kati nga nze bwe neesowoddeyo ku kya Women MP Mukono District ntwala era ndaba nga buvunaanyizibwa bwange okubakubiriza okuba nga butya bwe tusobola okuba nga twekuuma tuleme kubeera nga tugwa mu buzibu bw'obulwadde obwo, tusobola obulwana ne tubulinnya ku nfeete ddala bulungi bwe tuba nga twekuumye.
This is the same breed. Half local, half caste. Are they free range? Free range. Okay. No, it's half free range. Semi. Semi. Yes, it's the same. The new fresh. Yes. So like this one right there, how many kilograms does it take? The money we feel all Soka teri nyama egenda kukkirizibwa kutundibwa mu mukono nga terina stampu ya musawo. Tulina abasawo abatendeke abakebera ennyama nga mwakamala gisala. Naye n'omusawo ojjukubako stampu alina mala kumanya gye wagijje ogisala. Tulina okubaawo ne tracking record eyo nti chairman yataddeko stampu ng'ogula mu faamu ya Kasagga. Ebyo byonna twabatendesa abasawo baffe. So teri nyama egenda kuddamu kutundibwa wano mu mukono nga teriko stampu ya musawo. Ekyobubbi bw'ebisolo ndowooza tujja kuba tukitakolinze era n'abasirikale baffe ab'oku nguudo bagenda kwekenneenya nnyo ensolo ezitambulira mu bidduka zivuddewa ziragawa era naawe azeetisse ozijjeewa era empapula ezizoogerako ziriwa. Ebyo twabiterezezza era kyemmanyi nti mu East eno tetugenda kuligestalinga ebubbi bwa nsolo n'obumu. Ensolo eyogerwako nti yakwatiddwa mu Lufula nga nzibe. Kasitoga nti yakwatiddwa kitegeeza tukola. Kitegeeza security ekola yakwatiddwa twagikutte. Kitegeeza nenda tujja zikwata. Ogandi yakwatiddwa kitegeeza enforcement zaffe zikola bulungi. Singo nga tezakwatiddwa then wabadde ekizibu awo. Ne zonna tuzikutte. Era amaaso gaffe kwegali, kamera zaffe ziri alati zonna, abantu baffe abamotosaiko kwebali, ab'embwa kwebali. So obubi bw'ebisolo bugenda kukendeera. Ekisooka okukola ekivulu mu mukono osooka kufuna lukusa lwa Inspector General wa Police.
Inspector General Police aba amaze okwasesinga nti tulina security emala okukuuma abantu bogenda okuteeka mu kivvulu. Abasumba twabasinkana era tugenda kuddamu tubasinkane tubawe security measures zaffe ze twagala bakozese okukebera abantu, okwekengera abantu n'ebirala. Era nange nsanyusa okuba ku Soroti nti ngenda sabira wa Bujingo Kanani ngenda kusabira Kanani era y'omu ku bampise okusaba naye nga security measures mu mukono mu masinzizo twazitaddewo z'amaanyi era abasumba bazimanyi. Twabasinkana luli era tugenda kuddamu tubasinkana endoza ku Lwokusatu ku Lwokuna okakasa nti bye twabagamba okugoberera ng'abantu bajja okusinza babigoberera. Obutujju bwe buli, obutujju tebunnagenda. Abataagaliza Uganda bangi abaagala okulumya bannayuganda. So nsaba abantu baffe mwerinde nga batujju bano tebannatutuukako, kubanga abantu abagoberezi ba Mukama baba bali mu kivvulu bwe battibwa nawe kennyini ateeseteese ofuna ebizibu bingi ebiviirako n'okusibwa. Amanya Muhammad Wasotakwana nga yenze ssentebe w'ekyalo kye bayita Gulu A wano Mukono Central Division Mukono Municipality. Embeera y'obwekwerinda mu nnaku zino ze tugendamu eza Pasika, ku saidi yaffe ne ttiimu yaffe gye tukola nayo mu byokwerinda omuli police, badiso, ba RDC, bagiso ne bakiyamani baffe ba L3 buli kiseera nga kino tubeera tetwebaka nga tutakula obwongo okulaba nti abantu bayita mu nnaku zino nga tebakoseddwa. Mu ngeri y'emu n'okukubiriza abantu okulaba nti bwe bayingira mu nnaku zino beekuume, bwe baba bagenda mu kusanyuka basanyuke nga balekamu. N'olwekyo ku saidi yaffe ttiimu yaffe kulemberwa RDC n'ab'ebyokwerinda abalala twabadde ne meeting ne tusalawo okwenyigira mu ngeri ey'enjawulo mu kulaba nga abantu baffe bayita mu nnaku bulungi. Ebizibu bye tusinga okufuna ebivvulu biba bingi nnyo mu kibuga muno, abantu bakulumuluka okuva mu bitundu eby'enjawulo ate n'ababbi ne bagufuula mugano okujja mu kibuga kino, mpozi bo ebeera harvesting yaabwe kubeera kukungula. N'olwekyo tubeera tweteeseteese okulaba nga poliisi ekola n'amaanyi mangi. Era mu biseera bino tusaba poliisi neesaba ku buyambi bw'amagye okujja okutuyambako mu nnaku zino. Sikubeera nti poliisi eba tesobola, n'olwokuba ekibuga kino Kyafuka municipality kibuga kijjudde abantu bangi, poliisi be tulina baba tebamala bulungi. N'olwekyo tusaba abantu baba balabye ab'amagye tebakitwala ng'okubayiikiriza, baba bazze kubakuuma n'ebintu byabwe. Ku saidi y'abamabaala babudamya abantu abakyamu naddala amabaala agaliwo, naye nabo tubasaba oba twabasabye babeere nga batuyambako okuzuula oba okututemyako nga waliwo abantu abakyamu abazze mu mabaala gaabwe. Era twagala okwebaza abantu abalina ebifo ebyo abatuyambyeko okututegeeza ku bantu abakyamu nga babadde bayingidde mu bitundu, mpozi nabo baleeta ebibbo okubitunda. Ku ba bodaboda nabo tubakubiriza okubeera nga tebavuga babbi, kubanga mu budde buno babeera bamubbi bamugoba n'abuukira. Mpozi twagala okutegeeza poliisi era kyetugezaako okuteesaako ne poliisi yaffe naddala eyaffe ey'Ewantoni, mpozi ne poliisi endala eziri mu Central Division wano, mpozi ne municipality wonna, okubeera nga twajjirwa ekintu kye bayita eggaali. Waliwo abantu abatambula bagenda nga ewa Reverend Kefa Sempanja awo ku Summer Gardens ne ku bifo ebirala ne basimbula ne bajja nga batambula. Bw'oba balaba olowooza batambula byabwe, naye buli muntu yenna gwe basanga bamuggyako buli kyalina. Bagenda okumalako oluutu yaabwe gye batambudde nga tebasigaza masimu, tebasigaza ssente. N'olwekyo kuteekayo obwegendereza ennyo okuyigga abantu abo abeefuula abavuga eggaali nga babba abantu baffe. Mu nnaku enkulu baba bangi nnyo, batambula ate olugendo luwanvu, basobola okusimbula wano e Mukono ne basibira eggoma mu Seeteeyi bweyebeera luutu yaabwe baleka bakosezza abantu bangi. N'ekyo tusaba poliisi okubeera alaati naffe bennyini tujja giyambako kulaba nga abantu abo tebakosa bantu baffe. Wano waffe municipality wano naddala mu Central Division, ekintu ky'abagenyi twandibadde abantu abakyaza abantu twandibadde kibateekako ebirowoozo bingi abantu banjula abagenyi, era omuntu obuvunaanyizibwa ayanjula abagenyi. Naye we twatuuka tulina abantu abatalina we babeera ng'ate bantu balamu ddala.
nga beetoloolera muno bakola mu mafakitole, n'akomawo n'amanya nti olunaku ajja kulumalira mu mabaala we mu nga yeebuzabuza, obudde ne bukya n'agenda n'agira ki n'akola. Tulina ababodaboda bavuga bodaboda nga obudde bwe buziba ye talina waasula, wabula asembera okumpi n'ebbaala neyewunzika ku pikipiki ye n'atuula oba ne banyumya paka obudde bwe bugira ki bwe bukya. Abo bonna twandibeyisenga bagenyi naye baatuwa kugamba tubakuuma bwe tutyo, talina waasula. Kati abantu bana balipootinga abagenyi batono, naye ekibuga kijjuddemu abantu abatalina nnyo wona bavunaanira, kuba kati abantu basiika chipusi ku makubo obudde ne bugira ki ne bukya, n'abatunda enkoko bakeesezaako naddala ng'enva mu nnaku enkulu. Kati abantu abo oyinza okumusiŋŋana nga enkoko agyokera wano naye ng'asula Namawejjolo oba asula Takajjunge, n'abalala bava Nakifuma, n'abalala bava e Katosi ne bajja bakolerawa bakoleramu. Naye ku kyabagenyi ebirowoozo ebingi ennyo tubiteeka ku bifo ebisanyiikirwamu, kuba bye biyingiza abantu abasinga obungi n'ebinywerwamu ebirabo by'omwenge bye basinga okuyingiza abantu abangi. Kuba oyinza okusanga abantu nga balaba katugamba omupiira diishi zino ze baateekawo ng'abali ebweru basinga bali munda ki obungi. N'olwekyo poliisi yaffe ebiseera ebisinga ebeera etunuulidde bantu abafaanana bwe batyo. N'olwekyo ku kyabagenyi tukubiriza bantu ate omugenyi tabeera mubi nnyo. Omuntu aba yakyadde kujja kulya sekukulu naki na banne, naye tulina abantu abatubonyabonya obubonyabonya ne babeera mu kibuga nga bazze kubonyabonya ki bantu, n'abo abasika chipusi ku makubo, n'abakola babanyuse, ababbi babatega ne bababbako ki ebintu byabwe. N'olwekyo ku kyabagenyi abagenyi abantu bakimanya ab'ekyalo bulijjo tulina okwanjula abantu abazze abamu, naye ng'abantu batubonyabonya tebalina bwe basula. Okusooka kwa byonna njagala okwagaliza abatuuze bange ne Mukono municipality okutwaliza awamu ne Uganda okutwaliza awamu nti tulabika nga tuyingidde wiiki entukuvu nga tugenda okutuuka kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwongera okukubiriza abantu baffe naddala mu kiseera nga kino eky'ennaku enkulu okwekuuma ennyo, kubanga kati bw'otunuulira naddala mu kitundu kyange ekyerweza obubbi bweyongedde. Kati abantu amayumba bagasala misana, abantu babayingirira basala ebikomera sseŋŋenge ne babuuka ne bagwa mu mayumba g'abantu okubanyaga. Twagala okukubiriza abantu baffe okubeera obulindaala kwabo abantu be batamanyi mu kitundu, n'abo abazze okulya ennaku enkulu babalipootinga eri abakulembeze. Naye twagala okwongera okusaba ebitongole by'okwerinda naddala nga bikulembeddwa RDC, DPC n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda okulaba nti mu nnaku zino enkulu ate bongeramu amaanyi, kubanga ne bakyala kimpadde nabo balabika nga bongeddemu amaanyi. Naye tugezezzaako ng'abatuuze, gamba jjo nabadde mu bavubuka bange ab'omusenyu awo abakuŋŋaanira awo balinga 200. Ne mbategeeza nti mmwe mulina obuvunaanyizibwa okukuuma ekitundu, era ne beekolamu ne bampa abavubuka 20 n'abalala ab'okumayirungi okulaba nti tugenda kutandika okuva n'olunaku lwa leero okukola zi patro nga tukolaganira wamu n'ebitongole bya poliisi okulaba nti tukuuma abantu baffe okuyita mu nnaku enkulu ng'ate tebakoseddwa nnyo. Kwongera okukubiriza naddala abalina ebifo ebisanyukibwamu, gamba naddala ku kitundu kyange ekyerweza waliyo amabaala agagguddwawo amapya. Waliwo ebbaala eryawo we batundira entebe nga ku musenyu we tuyita ewa Mmande, tulina ebbaala ng'ogenda wali ng'ewa Mugalu, tulina ebbaala ng'otuuse wansi wano ku ssomero ne wansi mu Kame. Naye twongera okubakubiriza naddala bannannyini bifo ebyo nti twazze ne twogera nammwe mugoberere amateeka, abavubuka be mutamanyi mubalipootinge eri abakulembeze b'ekitundu. Naye nga twagezezzaawo okussaawo enkola mu b'amabaala
ekisooka towandiika mukozi yenna akola mu bbaala nga tomwanjudde eri bakulembeze ba kyalo. Ekyokubiri twabataddeko etteeka okulaba nti waliwo abantu abakuuma ebifo byabwe okusobola okwewala embeera yonna esobola okukyankalanya ekitundu kyaffe, abantu obutasobola kuyita mu nnaku nkulu nga basanyufu. Embeera naddala kati eyabazze okulya Easter, twataddewo enkola ne defense wange okulaba nti ennaku zino zonna tuba tulambula ekitundu, era bakimanyi bulungi nti tosuza muntu ku kitundu nga tozze kumwanjula, era abo abanaaba bazze mu kitundu nga tebabanjudde nga tukoleganira wamu n'ebitongole byokwerinda tugenda kubakwata ate bavunaanibwe mu mbeera z'amateeka, kubanga tulowooza nti oba oli awo abazze mu kitundu ate bebaviirako okutabangula ebitundu byaffe. Amanya Defense Kabule Village tukolamu ne Mukono Police Station n'ebitongole byonna ebyokwerinda UPDF Reserve ne prison. Essaawa zino nga tugenda nnaku enkulu Easter Festivals kubiriza abantu mwenna ab'ekitundu. Ekisooka oba ogenda kutambula tegeeza neyibawo, ekirala mufube nnyo nga temwebaka. Saa musa muzukukeeko abalina enkoko abalina ente n'essaawa 11 mubenga muzirambulako, kubanga abantu basinga okukola ki? Okubba. Mufune essimu ya chairman LC1, mufune essimu ya OC ow'ekitundu oba poliisi eri okumpi ne DPC. Tisenga omuntu mumuwulira ng'ali bweru mubakubira amasimu tufune obuyambi. Muyinza okufuna n'akadde kano ng'ab'essomero ke balina, senga omuntu ajja ne mubanga mukakola ki? Yakavunga ngaye waffe wekali mwami Kasolo tumwebaza yakagula, era abeerawo embeera yonna akakuba. Tukubiriza tukolagane wamu ne poliisi fe abantu ab'obulijjo oba ovaamu bagambye mutegeeze ki abantu abalala poliisi yo weeri egenda. Bwe tutaddewo ebyokwerinda, ekisooka mubagambye tutegeezezza abantu okubanga tukolagana. Ekirala setutale twagiteekawo, era tutaddewo n'abavubuka ku kyalo abagenda okubanga bakola ki batuyambako nga ffe okutuwa information n'okutambula ku kyalo. Eggwanga ensi yonna etuuse ku mazuukira ga Kristo. Emukono ebyokwerinda byaffe tubiteeseteese bulungi okwaŋŋanga bakyala kimpadde abasuubira okutaataaganya ebyokwerinda byaffe. Ekisooka poliisi baali bawizitoinga abasirikale bangi ne babatwala ku headquarter, naye kati babakomezaawo, tulina poliisi emala. Ekyokubiri, embwa, twafunye embwa enkonzi z'olusu ezigenda okutoba ne bana ababba mu kye tuyita petty crimes, obubbi obusookerwako. Ekyokusatu, twayogedde dda n'aba traffic, oba Christmas oba Easter oba Eid olina kugoberera amateeka agafuga oluguudo, si kuteekawo eyo mbeera ey'amalala. Ekyo twakikanyizaako, era traffic twamaze dda ogifunira ekifo wegenda opakinga emmotoka zammwe abatamiivu. Twagifunidde yard wano nga ku district wegenda opakinga emmotoka ez'abatamiivu n'abavuga endiima n'abavuga nga tebalina permit. Ekyo twamaze dda okiteekateeka. Abantu baffe njagala bategeeza nti ennaku zino enkulu lubaawo olunaku lumu ne lugenda, terukuleetera kukola bya bitajjansa, binaaviirako bulamu bw'okuggwaawo, binaaviirako gwe kusibwa, binaaviirako gwe kulwala. Eggulo nadde nambula eddwaliro lino ery'e Mukono lye bayita Mukono Hospital. Tulina abantu abali ku ddagala lya siriimu 1,000 n'omusobyo, 1,000 n'omusobyo wano Mukono. Abantu abasinga statistics ziraga nti ebirwadde bino babifuna mu nnaku za bikujjuko, ennaku enkulu, Christmas, Easter, Eid, ebivulu by'abayimbi. Abantu bano mwe basinga okufuna ebirwadde, naye kyonna ekikutuukako nga gwe individual, siriimu wakwata oba n'ogwa ku accident,
gwoba ogiguddeko ng'omuntu n'abaana bo tebalumizibwa ne bawo talumizibwa ne bazadde bo kikwata ku ggwe ng'omuntu. So tukubiriza abantu baffe ennaku zino teziba exciting nnyo, muleke kuva ku mulamwa gwa kuuma bulamu bwammwe nga bulamu. Nga tetunnava ku kiri ekyonaku enkulu, twagala okukubiriza abazadde okukuuma abaana, tebata baana kumala gagenda batya bwe batatesi bwe baba batambula batambule n'abantu abakulu ate badde nabo, tebata baana kugira ki kutaayaaya. Ku kya Lufula yaffe kubanga tukolera mu Lufula wano Mukame Slaughter Slab wano Mukame Valley Market, ffe ng'abakinjaaji tulina obukulembeze obutugatta mu kibuga muno ku saidi ya Lufula, n'olwekyo tuli beetegefu nnyo eri abantu bonna balowooza nti basobola okuleeta ebisolo nga babibbye ku bantu babittire wano n'okubitambuza mu kibuga. Tuteekawo task force y'amaanyi nnyo okulaba nga obubbi obwo tebugira ki tebubaawo, era abagezezzaako bangi tubakutte abaleeta ente wano nga tezirina mabaluwa, nga tezeekakasibwa we zivudde, niwe n'ebbaluwa naye nga twekakasa bulungi. Ttiimu yaffe era eyaffe n'abasawo n'abasazi b'obulago ebeera etunudde n'obwegendereza bungi nnyo okulaba ng'ente z'abantu tezigira ki tezibula. Tukubiriza n'abantu bonna bali ku makubo n'abovunaanyizibwa, bw'olaba omuntu ng'atwala ekisolo muyimirize omubuuze ebiwandiiko byakyo. Kyewaza abantu okubba ebintu by'abantu kubanga ente za ssente nnyingi. Omuntu bamubbako akati ente zikigenze mu kadde 2,345 ne miliyoni 10. Kati omuntu we bamubbako ente baba bamukoze bubi. N'olwekyo tweyama ffe ng'abakinjaaji b'omu kibuga mukono wano okulwanirira abalunzi okulaba nga tebabbibwako byabwe. Era omuntu yenna n'agezaako tukutegeeza mujja kujja mumukwate ku mawulire nga tumaze okumukwasa poliisi. Tugenda kuteekayo amaanyi mangi okulaba nga ebintu by'abantu tebibbibwa.